eno ye Wolokoso mu weekend taxi. Kochenda musanva kasikisa satu femu mwafa radio simbe mpologoma enonja yedembe tuangero kubuzako gwe yakatwega tako atene tugambo limu Wolokoso weekend taxi nze sula senyonga Mr. Mosquito Haji titibya omubwati atenga mpozi tutambula wamuni kakala ansa yo mulembe guno mpozi atene ogulijja ne jisemba yone wali bakadiye aja kube tongero kugamba yongero kule mpozi ngo subscribing ku YouTube channel za Force wolokulanga wefunira ebirungi gendo subscribing ku Radio Simba TV gendo subscribing ku Bokati TV gendo subscribing ku Kalam Times obere mpozi ngate wefunira ebyakabi ne twongera okwebaza abo bonna bagenze nga bayambaka abantu abali mu COVID-19 nga mubafunira ku kokulya ate mpozi twebaza sipapa yawadde mpozi liba radio presenters n'aba mawulire ne Justin Bazi sipapa entertainment Justin Bazi ogamba otya nembuza ku Robbie Sport omwana alete kutiya yemmere wano kuva weru yajivuga kuva lugaze ku pichi yaleta lumonde muogo bichi byonna so Robbie Sport bambi we balenyo Moshi Dizo ogamba otya boy aka message katuka Paulo Nsubugo ogamba otya Paulo Nsubugo wanagi basajja wanagi Paulo ali bulungi nnyo yagira uwo eno notagira ya itakulwa iti wali wa left Rich mpozi nembuza ku Rich McGinn ogambo tia mpozi wale London ate mpozi nembuza promoter Jim ogambo tia nembuza SN Powers Cash Madam ogambo tia Johannesburg ate ne Bank of Uganda nange nembuza ko nnyo ku mwana mliza banyibanga Enoko Management Kawempe nembuza ko ku promoter Kawanga Emukono nembuza ko nnyo ku Fred Zigoti nembuza ko ku bodyguard wa Abitex yebaza kapalaga mune yamuwa ku mzee kaparaga yamuwa kamere mulangira ndawusi abagamye ndi muve mu mpaka zengo ye kiro kya lero beze mivumba wakuba n'ekigundera agenda bakonkono mu bali okuva ku sawa 2 ez'ekiro paka kejenge bategere nti ekintu yekitandika radio general shone mo stable ya kireka kubuza kwa Chris L nayo kubuziza ko nyo bali kwatengo tumude program nujedeme aya Moshi Dijo ne Fatuma kwali Fatuma Sweden ne chief kawaida engineer agamba ati engineer Rwasa yali otegedde kale ne tweyongerayo mpozi bwetuti wiki eno yenyini Bajo Events wakiliya process mpozi Abitex ne Matovu Junior ate mpozi wiki eno bakwatibwa ne bagalibwa ku polisi ya CPS wali mu Kampala nga balanga okugezaako okwekalakasa mpozi nga bagala nti akakiiko akagaba emmere mpozi mu kiseera kino ekya COVID-19 emmere kagigaba kasoobo ng'ate abantu bali mu mayumba bafiireyo enjala ng'ate emmere baagifuna nga nabo bennyini bali omu kwabo abawayo akamere wabula bwe batyo basulayo ku CPS ate mpozi ku Lwokuna ne batwalibwa mpozi mu kooti ya Buganda Road ne basomerwa emisango era oluvanyuma ne bakkirizibwa okweyimirirwa era nga bw'owulira wano ne bafuluma mpola nga n'abo abeyimiridde mwe muli omunyala w'ekitimbwa nterima nakyo Sakayonga MP2B neyazira sebo anga twagendayo andaba tuwalimba yente gwe katongolo omusongole bwe katawani alimba abantu abantu b'ebbale matumira kakati sebo nsonga tekubiza essimu omukulu Bakalamu ensonga ekubisiza essimu era nga ekubisa omukulu Bajjo gwe mutabeererawo nga mumusinikire mutubeererewo banatero bivaamu kubanga bannayuganda bantami ekyebuzibwa ati bajale Abitex babanga bawoza nti banatera okubivaamu ani yabatuma era babadde baagala bannayuganda bakole ki mu kaseera ako sinira zonna ne bagana okwebeera nga ne bagana okwebeereramu nga babaga basigale bagenda wala distinga abanja mmere yaffe eruwa weeriza wafu akati seroza bakubye ebinnyo wano kunya musaani ko bali maka beebasa bakanja era ne bakuna babadde naku musanvu babawadde mmere bali nga nakudde mu style ebyango bibadde yogera nnyo nate ndi action ekinjawula ku balala okitegeera mpulira bali bantu batulowooza tuli bakudikula tuli bakomedi akati tutala kulaga abantu bakomedian basobola okujjako gavumenti adde kubanga komedian yabamanyi obulumi bw'omuntu wa wansi omuntu alisira sasobola kumanya nnaku yekuluma Kakalamu omuntu alisira sasobola kumanya tuli munyala w'eri kitimbwa etali kolansi mukulu Bajjo ekisooka kyeky'abantu abataddewo embeera wa pressure y'okugamba abantu emmere ebatuukeko emmere gye baatwala obujulira yefe originali nerisiti yonna nga bwe yaginsomera yabayambakusomera buli kimu kati emmere eyo bagamba nti abakaayana lwaki nti abatwala emmere entono yemu abayomba abagamba nti emmere ebatuukeko si obunayiza Bajjo n'Abitex kuliisa ggwanga si ffe gavumenti
okusinziira ku bajjo wa Kiria Process agamba bw'ati nti Bonga bo balina mpozi eddembe lyabwe okulwanirira bannayuganda ate mpozi n'okubanja ebyo ebirina okubeera nga bibaweerwa nga bwawulira wano bajjo bwa kinoganya. Okubanja emetubanja abantu bonna zibasonda mu ggwanga n'essente z'eggwanga. Olwatugenza okubanja emetubanja emmere omulimu gw'omusolo gyasasulira. Eggwanga liri entaitudi okuliisa abatuuze baalyo si bajjo n'Abitek balina okuliisa. Musa bagale tino batumbudde empologoma ennungi ey'eddembe ne Lumala Steven bali Kotanya Village. Kale bajjo Kiria Process akyakugamba wano ekyamubagudde be ekyababagudde okubate nga bwe batyo kipayopayo batuuse mu kwekalakaasa. Tuligira obuto oba tuli bannakenya oba tuli balungi kati munnayuganda alentaitudde okumanya saavisi erina omuweebwa kati fe tuvaire tuba nga tukubiriza gavumenti ewabata emmere kitegeeza tuli bannayuganda abalumirwa omuntu wa wansi abe bamaki bategeeza bataba mu kategori enoga mmere naye ate waliwo jjajja wange weeruweeru nakimu ng'ayagala emmere oba omukazi avaamu olubuto nga tannalina kyakulya njagala gyo propaganda wa entertainment ebizibu ennaku zino ebintu ebyamagezi bitekamu okusaaga ne comedy naye nga ate kozi tuliko ya muntu yenna oyo munaku nasabiriza ku luguudo okyagala bulungi ssebo muganga twagezi tuyiwamire batukwata batuniga zijereke ekitegeeza nti tulina byakuna kubanga kakalabo kyamanyi tusobola okubiva nga tudde mu bivuga nateekeka mutegesi kapalaga oli ali asolanti nga nefuna ssente kapalaga omujjukira ekyuma kirimu enguudo ekyuma ekirimu enguudo otegera funa ssente nenfuna amagoba kati setulabebata mu bivulu byaffe tolagera nenzira mu budduuka nentulawo nentunda kakati bannayuganda mulinga bwe baloga ne bavayo abantu nga bali siyasi baagala mufuna ekyenji ate mubateekako akamanyiiro. Bajjo agamba nti embeera eno etaisa okubate nga emuleetera okulowooza ku kyokuva ku kisiida ekyalimu kubanga munywanyi we neeta akamanyiro k'abannayuganda kagenda bali kulesa mu mbeera embi omusajja abakalakate paka gyali aganikopa kwate bannabyabufuzi bangi balina golo zaabwe tebali siriyasi tebagala kukyusa mbeera wabajjo nabyo tusoba baliye omuli lwaki munnabyabufuzi tokunga bantu bo naffe tugende wala disitulikiti ow'ekitundu kyaffe lwaki emupi w'ekitundu gamba namwe mujemba kulebe tugende tubanja emmere ku disitulikiti era bannayuganda batuufu kati ngenda nzikiriza abantu bagenda bagatukolera ffenna Museveni gyandiba ekituufu kubanga tetuli siriyasi ngabindaga naye tulaga tusigina ekyusa obulamu bannabyabufuzi bonyini ate bebakikuba wadde ogamba nti mwena mumaze ti otayinza kiraba nandikiriza enjogera egamba wantu wali opposition kubanga tuwe gino nga tuli ku kozi ya mmere MP w'ekitundu tutekawo mbeera wakwaba bannabyabufuzi abamu benebazamu kati nga Medadi Loretta Sseggona Erias Lukwago abasajja bali kwa Alaali ne Bobi Wine ali kwa Alaali. Bobi Wine yakoze atya anti otandi agala otozulisa bijja Bobi Wine yatuweereza Eddy Mutwe ne batubeererawo ono ye Wolokoso